yali mukyala mu Misiri ng'alina kye bayita figa. Gwe kola research ku bakyala aba Misiri balina kye bayita ki? Ne bakyala ba Nabbi wa Samariyatul Qubutiyyu Ashanba'u al-Misriyyu ng'alina kye bayita figa, nga ne bakyala banne bamutunuulyako bati ne bagamba mashallah. Obategerekese yalina kye bayita ki? Ng'ekyo kijjeko ne Firawuna okumuwasa ye mukyala mu Misiri akyasinza okuwasibwa ne ssente empitirivu ng'amahale oba ng'emutwalo gwa taata. Abamu baguleeta nti yaguwanga nga kasiimo ku taata, abalala ne bagaleeta nti yazireeta ng'amahale ng'aziwaani ng'omukyala nga zaayagala. Yamuwa ssente mmeka? Yamuwa omutwalo mulamba ogwa ttoola. Gibeera emitwalo 10 ez'essaawa eno. Infact kati yalinye 13 ejja gold. Ntegerekese kati wano omukyala wa bbeeyi ennyo n'akusaba ajja kusaba bba emu eya gold. Oye mugagga ejja kukolera hijja, ejja kukolera oba ategerekese oye muki? Yamuwa emitwalo 10 zakat. Edda mabegako gibadde emitwalo 10 katuli ku 10 n'emeka kubanga leeta eyeyongera buki? Ye mukyala ne mu byafaayo akyasinza okuwasibwa n'amahale amangi. Ako kategedde ako? Salamu alaikum warahmatullah. Bamuyitani Asiya binti Muzahimi. Nasonyi okutambulyako mu byafaayo naye nga kimanyi nti ebyafaayo tubisoma nawe kikunyweza. Gwe omukyala nga byonna tubinnyonnyola njagala weeteekemu level ngwawa. Ekituufu oyinza obutabisobola byonna naye weekwata mu kitya kimu. Firawuna amutuuseeka batambuza obulamu batisooka teyalina ye yekka. Naye ye mukyala eyamanyikwa nga first lady newankubadde yasangayo abakyala baki abalala ku lw'obulungi n'obwebbeeyi n'amaka wangi mwe yali ava weebale. Kakati Asiya awangala ne Firawuna ekisooka teyamuzaalirayo yadde omwana. Allah bw'asindika Musa, Asiya atandika okwetegerezaani Musa n'agaana okumanya n'okutegeera Musa. Asiya ne wayita akabanga katini. Ekisooka Musa yawangaalira mu lwa Firawuna okukula ng'alabaani. Kati laba Asiya w'alengera owokubiri ali emabega ga Musa gwe bayita Haruna. Ng'ebigambo bya Haruna bitegerekeka buki bulungi. Asiya shahidat anna Allah wahda wa anna Musa nasiramuka nakweka obusiramu bwe n'abeera mu nnyumba y'omusajja ng'asinza Allah nga teri akikola ki. Naye kiki bikya byamuviirako kalumanywera? Firawuna kutandika musaba kisenge. Nabga nti nange ate nze yakuwasa nindabe ennaku zino buli wenzija oteekawo ensonga weefulalabirira abaki abakozi. N'abeerawo nga bwati munnange Asiya munnange. Asiya yalaba biri bityo nga bizitoye n'agamba nti owulire oyagala ki? Nti njagala kisenge. Ndi okakasa nti kale bw'oba kyoyagala ogenda kuyimirira wali mu lujjudde lw'abantu enkya. Ngenda kuwa ekisenge paka lw'oliko wankuzalire n'abaana. Nti nkole ki? Mbagambe nti nsaba kisenge mu lujjudde lw'abantu? Nti genda obagambe nti nzikiriza kiteri kisinzibwa okujjako Katonda wa Musa. Musa ne bw'otamugamba nti mubaka wa Katonda wabula gwe njagala oyogera ekigambo kimu ashhadu an la ilaha kimala. Ekya Musa kiveeko nti wa anna Musa rasulallah huyo kuzina gw'omukuzizza omulezi oyinza obukamukola ki eyo ekyo ekigambo Asiya yakyogera ne Nabbi sallallahu alayhi wa sallam ye yali owokubiri mu kukyogera ng'akigamba Abu Talib. Tewali mulala yakiddamu nga ofa eyo bw'ajoogera Firawuna yokka amubalako obusira Allah ne bw'atakkirizaani
Abu Talib ne bwe yali kyogedde nga nabbi yakimugambye nti owange gamba la ilaha illa Allah nze n'otankakasa obusiramu bwabo bala Allah be bantu bameka oba munfuna mwawo Firawuna naga nti ekitegeeza wavadda ku nze namuga nti nakwesonyiwa dda ya Rabbi budde nga nabutambudde budde nakwesonyiwa dda tugende mu maaso Haji Lukman wanje ndabeera ziwedde tezinaba alhamdulillah katambulako essaawa emu ono kituufu yasiibye nedda kuti yagiridde seeka nkiddamu Firawuna omukyala amugamba ekigambo ekyo kigambo ki gamba ekyo ashhadu an la ilaha illa Allah toyongerako kirala namuga ti oyinayo katonda atalinze namuga nti amanti birabbi Musa wa Harun nze namukkiriza dda toyina kyogenda kuŋŋamba teyasooka mukuba yalowooza omukyala wa asaaga yali amwagala ebitagambika naga ti oyo asaaga nammwe ne wayita akabanga Firawuna n'amwesonyiwa nga tagenda naye mu kisenge nga kiki oba oli awaanekuba n'atandika omumuteerawo ebirungi nga buli kalabo na buli kalungi katuukira mu kisenge kya Asiya buli kalabo buli kalungi katuukira mu kisenge kyani ekya Asiya kakati Asiya Firawuna yatandika omuwa obuki obulabu nga ye yagumye nesse kuguma yenna yalaba mukyala wagumye kubanga yajja ekiro ekimu ngakkiriza nti omukyala ono bbanga lino lyonna nawasaaki namuwa option emu kukuba okutta kubanga Firawuna ekigambo stori katonda tewasulanga kyekyasinga ng'omuwulikikira obuki obubi nti toli katonda najja ekiro Asiya agenda okuwulira ebigere bya bbaawe ebigere bya bba nga ne mu nnyumba ennene Asiya n'abakozi abalimu bawulidde enswagiro za Falaawo Asiya n'awulira ng'obulamu bugenda mu muzito wako n'asituka n'atula ku buliri ng'omukyalo omukaka n'amubuuza nti oyagala ki n'amugamba nti nkimye haki yange n'amuga nti owe okkiriza ekyakuma kyatulangirire ti byonna byonna byenzize nkuwa nti nze sifudde okkiriza ekiro ekyo we yamuggira mu buliri n'amugja mu nnyumba ennene n'amutwala n'amusuza mu kagundi babayita batya abambowa n'amusuza eyo Asiya ng'asirise naye abannatafsiri abamu ne bannataleka baga Asiya olwafuluma amaka amanene n'agenda mu kayumba ke yasulamu yawulira ng'omutima gwe gukakkanye nti eyo ne bw'aba ayagala atya ku lw'ekitiibwa kye tasobola mumukozeserezaayo naye yamulekayo laba to kye yasooka nga tamuwa yadde ekyokulya ng'ekyo si kyekimulya n'obukkakkamu bwe bwe bwabungeera n'agamba abasajja be mumuvuge mumutwale mu ddungu ne bamutwala mu ddungu ne bakuba enkondo mmeka enkondo nnya Allah kyaga nti wa Firawuna dhil autad ne Firawuna nannyini nkondo yakwata omukyalo oyo mukyala w'omulungi okukamala Misiri gwe yayanira n'amusibako omukono eno n'eno n'amagulu eno n'eno n'asigala mu bbanga yennyini ye yasooka okukwata omuggo mukuba ye yasookera ddala aga nti kanti nziguddewo n'amukuba n'agamba abambowa mumukube ne bakuba nga Asiya ekyo si kyekinene n'abaga nti ate temumuwa emmere temumuwa n'amazzi
abamukuba ne buziba ne baddayo. Firawuna n'ayongula ejje eddala eri abakubi b'emiggo limukube paka ku makya. Kati bamukuba emiggo embeera ne muyitako ey'ekiro olunaku olwasooka. Firawuna agenda okeera ku makya ng'akyali musibe ne bakuba. Olunaku olwokubiri bwaleeta delegation emukuba. Allah wa kitiibwa abaali bazze okumukuba n'abeebasa n'atuma Jibuliiru n'emusumulula ku nkondo n'emuteeka ebbali n'abeeraawo. Firawuna agenda okujja agenda okulaba abalina okukuba beebase ng'ate bamusumuludde buki abo n'abatta. Kyagala mujeema n'aleereza ajja eddala ne bamuzzaako ne bakuba emisana olunaku olwali olwokusatu. Ekituufu lwe lunaku olwo yali ava mu dduniya lwali lumufuukidde olunaku. N'amukoola Allah n'amugamba nti rabbi mukama wange Allah. Aya eri mu surati Tahrim. Allah bwe yali atukubira ekifaananyi ky'omukyalo oyo omukyalo wa Firawuna. Wadaraba Allahu mathalan lilladhina amanu mura'ata Firawuna. Mbakubira ekifaananyi ky'omukyala oba mbakubira ekifaananyi ky'abakkiriza mu bo mwalimu omukyala nga mukyala waani? Mura'ata Firawun. Genda maaso. إذ قالت ربي بني لي عندك بيتا في الجنة. Ekigambo ekyo nti Allah wakitiibwa nkusaba onzimbire ennyumba mu jjana yakimusaba ku lunaku lwennyini lwe yali afa. Nga lukoze lutya? Nga luzitoye. Kitegedde. Okay. Nga luzitoye. Allah kitibwa nkusaba. Era yakomawo ekigambo ekyo yakibeerangako rabbi biniri ne bamukuba emisana gonna ne bamukuba ekiro kyonna ng'ali ku kigambo kitya? Enkeera Firawuna yagamba mumusitule mugende ku lusozi boza amayinja mugenda kumuta mumusuuleyo wansi mufube okulaba ng'omutwe gwe gumementuka afe. Omukyala yalaba bamusitudde kyava ayongerako illa eri mu aya eyokubiri n'aga nti Allah najjini aw wanajjini min Firawuna wa amalihi wanajjini min alqawmi adh-dhalimin ay wanajjini min junudi Firawun. Eyo tafsiri entuufu kuba yamanya nti bamusitudde bamutwala gati Allah mponya Falaawo omponye n'ejje lye erinsitudde mu bbanga kubanga bonna balyaza amaanyi ng'okumuwonya Allah tagenda kubatta ng'essaawa eyo Allah wa kitiibwa kyagenda okumuwonya agenda kumujja mu mwoyo amugjewo bano basuule kiwedde obulumi omukyalo ono alimebuulira mukategedde. Era bamusitula ng'akitegedde agenda nga nze gisaba nga tannafa atuuse mu kaseera ak'okufa si shahada gye yatoola yaga nti Allah rabbana arni baitin fil janna nkusaba ondageko ku nnyumba gy'onzimbidde mu jjana bweba sikuyinaamu kubuusabuusa negindageeko Allah wa kitiibwa n'amugirawo ejjigi n'agimulaga wastarahat qalbiha omutima gwe negukola gutya negutebenkera era kasi yagiraba n'agenda. Bano basuula kikoze eki? Salamu alaykum.